kitundu kino ekisookera ddala ng'omubaka wa Parliament ow'Ekyaddondo njagala okwebaza n'okuwaayo okusiima kwaffe eri obwakabaka bwa Buganda n'eri Ssaabasajja Kabaka lyatugabudde era lyagabudde abantu baffe abaakosebwa okubumbuluka kwa kasasiro eryetikibbwa Katikkiro wa Buganda ne baminisita ba Buganda ab'enjawulo abamwerekeddeko. Tubaddewo nga basaale ng'abantu baffe naddala abakulembeddwamu ekitongole kya Red Cross bakwasibwa ebintu bingi nnyo ddala okuba nti biweebwa abantu baffe abaakosebwa. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala, twebaza obwakabaka, twebaza n'obukulembeze obwa Kaggo obwa Kyaddondo saza obwakabaka okutwalira wamu olw'okudduukirira bano abantu ba Buganda, abantu b'ekiteezi, abantu abaakosebwa, n'obubaka obugumya bwatwetikidde Katikkiro, n'obubaka obw'okusaasira eri abo abaafiirwa abantu baabwe. Tubwaniriza nga bakulembeze era tweyama okwongera okukwatiza wamu n'obwakabaka bwa Buganda okuba nti tutwala mu maaso enteekateeka zonna ezitaasa ezidduukirira abantu baffe n'ezizimba obwakabaka bwa Buganda. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tusiimye amawulire n'obwabuzi obuweereddwa ebitongole era tusaba ebitongole ebiweereddwa amagezi bigatwale KCCA mu musengejja ya kasasiro kuli cyclinga kasasiro abenga ayawulibwa abeere nga abeera recycled abeere nga alongoosebwa aleme kubanga tufokasinga mu kutuuma entuumu kubanga ono yabumbulukuse yavudde mu kutuuma ntuumu. Era tulabye nga amagezi ago Katikkiro gawadde eri KCCA n'abakwatibwako gabadde gankizo okuba nti kasasiro ono abeera recycled n'okuba nti tukulembeza obulungi bw'abantu n'okufaayo eri abantu abakosebwa bebenga oboolyawo ababakwatibwako babalirira. Tukakasa nti ebigambo ebyo tubitutte obwabuzi tubututte ate twongera okubutwala mu maaso n'okukubiza buli kitongole ekiweereddwa amagezi kibe nga kigatwala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kayabula Medi kansala LC5 wakiikirira ekitundu kino ku lukiiko lwa Wakiso District. Olunaku olwaleero tufunye obubaka okuva wa Ssaabasajja Kabaka nga Katikkiro atwetikidde eddene ddala. Ffe ng'abakulembeze tuli basiimu aba Kyaddondo East olw'abantu baffe bano abali mu kubonaabona abanoonya okubudamwa nga tebalina kyakulya tebalina kyakunywa, naye tuweebaza nnyo obwakabaka bwa Buganda okuvaayo n'eddoboozi ne butwegattako okuba nga tulwanirira ekintu kino. Era tusaba abantu abalala mwongere okuvaayo kuba kati tulina ekizibu ky'abaana abato nti abaana mu weeks 2 bagenda kudda ku ssomero, naye abaana bali mu kampu wano tetunafuna nteekateeka nnungamu abaana abo bagenda kusoma batya. Era tugezaako okunoonyako bursaries ez'enjawulo okuva mu bitundu ebyenjawulo batuweeko bursaries tusobole okuyamba ku baana bano kubanga abazadde baabwe tebakyakola, ebintu byabwe byafa, tebakyalina kibasobola kutwala abaana ku ssomero yadde bagulira obuguliza emifaliso okubagulira emifaliso ebitabo biki tekisoboka. Katuyeetaagisa okufuna enkola ennungamu tulabe abaana bano nga tubasakira bursaries basobole okuba nga badda ku masomero. Era tuli mu kirwanako kati ye step emu gye tuddako n'okuba nga tusobola okuba nga abantu baffe bano abali wano basobola okudda awaka bafuneko gye badda yadde wali waatabuka, naye gavumenti egezeeko okwanguya kuba KCCA yafunye biliyoni 16 twagala bazisaasaanye mu nsaasaanya entuufu, mu nsaasaanya ennungamu etali nga gye baakola kugula ttaka ddundu ng'ate tebalyetaaga. Yezimu ku nsonga zetusinga okuba nga tulwana ku kati. Nyanze Juliet Nanteza kansala omukyala Nyanze Juliet Nanteza kansala omukyala akiikira ekitundu ky'e Kasanga Town Council ku district ya Wakiso era nga nzikiikirira ekitundu ekyakoseddwa oyo Kiteezi Lusanja. Lunaku olwaleero twagala okwebaza Obuganda okuba nti Katikkiro azze n'atukyalirako n'alaba abantu baffe embeera gye balimu era tumwebaza olw'obuyambi bwaleetedde abantu baffe. Nitumwebaza olw'amagezi gawadde KCCA ne institutions endala tikasasira abeere incinerated nti abeere ng'avaamu ebintu ebirala ebyokozesa nga amasannyalaze, gaasi n'ebintu ebirala singa KCCA efunye ekifo ekirala ereme kubanga tukola gwa kutuuma butuumi kasasiro kubanga nga eggwanga nga KCCA nga Kampala ng'ensi zonna bwe ziba tuproducinga kasasiro ate omuwendo gwe tuproducinga ogwa kasasiro mungi n'olwekyo tetulina kyakikolera n'obuveera awadde amagezi n'agamba obuveera bubeere sorted ate nze nnyongera okugamba gavumenti eyongera okuba nti obuveera buno singa teddamu buproducinga ne bubanga si bungi nnyo naye bungi nnyo
kuba akaveera tekavunda kabeerawo ebbanga lyonna. Nyongera okusaba Obuganda wamu n'ebitongole ebirala byonna ebisobola okuvaayo kujja okutuyambako eri abantu baffe kuba tulina bamaama tulina abazadde abalina abaana nga taamu egenda kutandika eyokusatu esembayo. Taamu eno abaana yeeyisa abaana bagenda mu classes endala. Twetaaga obuyambi bw'abaana abo kubanga basoma bwe kibanga kufunayo bursaries okuva mu Buganda okuva mu bitongole ebyenjawulo twongera okubakowoola. Abantu bano beetaaga obuyambibwa, twetaaga tubakolemu zi groups babeere nga balina kye basobola okuzza kye basobola okukola ekirala. Mwebale nnyo. Tugiddukanyamu n'obukulembeze bw'ofiisi ya Ssaabaminisita muganda wange Wycliffe Nsaba ote ku bigero sembere head boy OC n'afando team tusembereko ku taata enkambi eno twakiteekawo ennaku z'omwezi nga 10 oluvannyuma lw'enjega eyagwawo eyakakakasibwa nti yakafiiramu abantu 35 nga waliwo n'emirambo emirala ekisobamu 2 egikyabuze. Okubudamya abantu abakosebwa ebyabwe abafiirwa abantu baabwe tuzze tukola butaweera butasamuka butasa mwoyo ne tukulembera enkambi eno n'obukulembeze obw'ekitundu ne meeya kitundu kino we tuli okubeera nga twongera okubeera nga tutumbula obuweereza eri abantu bano. We bukeeredde leero nga tusigaza abantu 261 ennamba zasingako kaawo naye tulina 88 be twakasiibula. Bano okusinga babadde bapangisa ng'olw'obuyambi obuzze obuva eri abaziratisa era ng'Obwakabaka bwe buzze olunaku olwaleero bagambye nti ewalungi tewaba wannyu ne bagenda ate batandika obulamu. Nga tugenda okusooka okulambula tulina weema 4 ze tugenda okulambula omusula abantu bano abasajja wamu n'abakyala ab'enjawulo ne services endala ze tugaba wano ate oluvannyuma tujje tukomewo wano tusooke tukwasibwe ettu ly'otwetikidde kula abantu bano ate taata omale osema oyogereko gye tuli. So sirina buyinza bukusitula naye Sebo mukadde waffe erinnya lyange Justin Mbabazi nga nze RDC we Wakiso ate nga nze diini wa RDCs ne RCCs mu Uganda yonna sebo. Era sebo njagala kwongerako awo nti banzaala Masaka era buli bwe nkulaba ngamba nti Masaka yazaala era tukusabira nnyo Katikkiro kubanga nva mu Katwe Butego naye tuli basiimu nnyo sebo Katikkiro okulaba nga Obuganda buteredde. Twebaza nnyo Ssaabasajja okulaba nti yakulonda n'otebenkeza Obuganda. Tuli basiimu nnyo sebo ne leadership yonna ya Buganda okulaba nti n'olwaleero bw'ozze wano tuzzeemu essuubi ery'amaanyi kubanga bw'obeera wano tuba tulaba Ssaabasajja Kabaka nga waali. Baneetwanize Katikkiro waffe. Sebo nzikiriza nkwanjulira abakulembeze abali wano wakati waffe tulina member of parliament Honorable Nkonnyingi Muwada. Sebo tusaba oyimirire atukoze bulungi tubadde naye okuva enjega eno bwe yagwawo so tukwebaza sebo Honorable. Sebo Katikkiro tuyina meya waffe Tom Mwonge wali awo meya wa Kasangati Town Council naye atukoze obulungi tebatuvangako tubadde bumu.